A minute with Bisoto is better than 5 rounds of good sex. Abantu ba Allah Mwebale kusala bisolo. Ekisinga okusesa Musaze ebisolo ebyo lwakugenda mu jjana era mujja kugenda. kyokka ente ze musaze Nazo zigamba nti nno abatusaze babi bagenda mu geyeena. kati zonna ze musaze Zituuse mu ggulu lyazo. buli emu enyumya Bwe baakusse batya ezibadde zitomera ziyingira geyeena yazo. kati nammwe muli wano Baasasasasa batya ne muzirya mu ttuntu kati ziri mu mbuto olunaazuukuka ku makya nga muzitwala mu toyireti. buli mwami ali wano Nga wasaze ekisolo ekisolo animolo si kisolo ki Aisha. Allah akugemulire Ejjana Firidausi. buli mukyala ali wano Ng'oli musiraamu use a new word okyukire omwami wo omugambe haki nsaba Allah akusobozese onyongereko haki mugambe nwetuwulire. basaze ebisolo leero Ayayayayaya ente n'embuzi bikaabye ng'ebisi ziseka zo zibadde seefu zaawona olunaku luno. era leero nkakasa Endiga zeekombye ebisi. mwebale kusaddaaka Allah abagemulire twagala okwaniriza buli mwezaali wano nga naawe okimanyi nti ddala ndi mwenzi. ogwo si musango bayitawe Tubagamba bulijjo nti obwenzi bulungi nga tebannakwata olukwata bwe bati akasolo ko akatya okakwatako wooti nga kaliko ensuudo. ekisinga okusesa Nti tetwagala wenzi ate twagala abantu abamanyi sekisi banamuyinga batya nga tewali training. monna muleka yende Aleeta mu bukodyo obadde okimanyi tiwaliyo kyekimatasayo eba yaddakiika eki mwenanga mugweri nga muwejjawejja ate nga mussa bubi eyo olumala bwe muti temunaaba na kunaaba ne bakanyama abo abakuuma geeti wakwepikira wano naye eyo yeyaabwe okutali musango. ebintu ng'ebyo Oloolinga otya nga toyendako yadde mube siriyasi mwagala balungi nnyo nga bamanyi nnyo sekisi. ng'ate tebayenda Kati ebyo bebiki ate bangi muli wano nga temwandibaddewo singa si bwenzi olwaba kitammwe kati taatawo yayenda n'alyoka akuzaala owooza saagala mwenzi muwala oli mulalu kati mwenna muli wano ne bafyuta ensi bammwe mutudde munyumirwa abamu mwetawona wiiki eno ensi eno mugiraba yeetooloole kati mu ssaawa eno abaana ba Mukama beebase. abasitaani tuli wano Tetulina nnaku yonna ekiri ku baana ba sitaani kiri kisa kinegula bafuuwa shisha waabwe abantala matu abaana ba sitaani badugaze mmeeza ate enkya ku lwokuna bakeera ku mirimu. ekisinga okuluma Ti abaana ba sitaani wadde bali wano mu bikujjuku bagaaya ssente banaagenda okukya ku makya nga basinga abaana ba musana ssente. abaana ba sitaani Babeeyoka waabwe nga wasirifu bulungi ne bajja mu byogana abamu bali wano naye tebamanyiiwo. osobola okumubuuza Mukulu oli luddawa? n'abuuza weyita Ti wano oli luddawa? abaana ba sitaani Balina bbiya waabwe egiraasi weeziri naye banywera ku ccupa waliwo abaana ba sitaani nga batudde wale nga batamidde oledde nga bagulira bagulire waliwo abaana ba sitaani wano nga bano batudde wano nga bayinga kunywa naye ge baayingabika nga waaviira wano nga buli kimaa kiwejjeko. ekisinga okunyuma Ti abaana ba sitaani sente bazeenywera kubanga baseekolera abaana ba katonda ezaabwe ze bafuna bazitwala mu kyaki pasita n'aziwa galofeeri galofrendi n'azireeta wano abaana ba sitaani ne bazinywa abaana ba sitaani balya ssente zaabwe ne bazina amazina ne bakoowonya nnyo ku sente zaabwe ne beeganyanga nako. aba katonda Olunanga bwe bazifunye pasita bw'azibalyako ole
obwavu just tebukugana kunaaba okunaaba munaabe obeere mwavu naye nga towunya okubeera omwavu tekukugana kuseevinga veeka n'obwavu bwo ng'onyirira bulungi janguwa n'otuule abanankole weebali oba n'obusobozi n'olunankole luyige kuba tojja kututama nga byonna tolinaawo akasente tokalina n'olunankole tolina odde ku mmeeza y'abali babuuzanga ali owozeeradde nnyo mwerwaneko bannange ate bw'obatuulamu tolina bunyugwe yagaabwe ate bw'obatuulamu tolina bunyugwe baguse funayo ebitonotono naawe olunayande okugeza basomesi tino bobi wayini si ye bobo wayine vaawo nga bakiise bagambe alieni sikini si ye ayiriini sikini basomesebwa ebityo nga bw'onywa mbiya waabwe ate ng'omukazi olemu ebyo byonna akasente kaganye olunyankole luganye gwebeera n'ennyashi ate ngeronda abalu mulina nnyashi nga tegondako yadde ojja kujja ozunga n'amabi n'agakalwa omusajja akagobe twala kuli ekibunu temukkiriza kusemba mubeere mu kiraasi bw'obanga wasalawo okubeera ekyana kya sitaani kikozese fujjo ne katonda kimulume bw'ojjanga waneeno n'okuwemulawemulamu ate otereka byaki fe tubabuuliridde asana mwe mukimanyi era mukeera bulijjo ng'ate muli bagagga okusinga abatanywa kati katwejjukanyeemu buli mwami ali wano obadde okimanyi nti tewali musajja atajemerwangako kantu ebusuka ng'ofunye ekintu kyo kisaba okuba obufi akantu ne kakkamu nekaganira wange oluusi no kasooka ne kakola bulungi luutu eno esooka neeba nyimpi nnyo kati okuddamu awo ne kalyoka kagaana n'okanyenyanyenga n'okasunasuna ng'akantu kaganye neweesoosasoosa oli musajja ali wano yadde mwekazaakaza naye ekyo mukimanyi era mwakiyitamuko olumu ne katawuka nga tonnayingira oluteekayo bwati ne kaka bulungi nolowooza buli omu we wali obwanyeeko golowooza nti oba omulimu gunajjukirwa mutaka nadde engulu kyokka n'agaanira wansi neweevuunikako n'otulatulako nga memba aganye tava mu kigambo abakazi abamu akeekwatira nako ngalowooza nti nno ajja kateteekanya abantu betagaanye n'abakalakagaanye ng'otandika kuwoza bulijjo si bwemba nga mwalaba nabo n'otandikira awo okwerayirira oba anaabinyumya nti akantu tekakola nga bulijjo kazibu nnyo kyokka leero kagaanye ne we twogerera bino waliwo akeekyazi olwo nannyiniko yeewuuzise bw'ati alowoozeza uba ye obeeza kola alowoozeza luumu olyokulya yonna bw'agala okuzigatta ng'addamu akanyenyanya obula n'okufukamira weegayirira akantuko akako ku bubwo bulijjo koofukisa ng'oyagala kukagamba tinyanga luno lwokka naye oba kiba ki agaayi kagisaako ekisinga okuluma ng'omaze essaawa ezi 2 oba 3 weegayirira omuntu akugamba si leero ogamba nyanga oluusi okolimye tolina yaffe oluusi okolimye tulina enkolima yaffe gundi wandinyambye wasangaawo wulira ky'otuusizzaako twogeka mu bulumiro omuntu ne yeevaamu n'akubuuza bulungi kondomu ozirina wano n'opapa ko ye tiyambala n'opapa okuteekako oba wakateekako ne kagwa omulundi gumu okwegayirira kumenya